President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatugamba nti olunaku lugenda kucha essaawa eddakiika mu ddakiika General Museveni mutabaniwe mukyala we n'abamulya mu ngalo abo ababede abamuwaanisa era abeewaana olw'okuba ali mu ntebe obudde bubafundirire era banoonye gye baddukira nga tebalabayo banoonye bakwata bafulumira Uganda nga tebalabawo nga bannayuganda nanti bamaze okumenka. President no nga bwe yabitugamba ensonga zino zituukiridde. Kino Museveni ebigambo bimusobyeko kati takyategeera wajjadda takyategeera wajjagenda. Wano we tutuuse munnayuganda weetereeze fungiza ekintu kirabika tunaatera okukiggusa Mission 2021 bino Kyagulanyi yabitugamba nti bigenda kubaawo. So kulaba akatambi kano okawulirize bulungi okakenneenye ogenda kumanya nti Kyagulanyi musajja wa njawulo ate musajja mulala mukko. Kube tuufu kubanga ekyamazima ensonga tugimanyi naye okubuzaabuzibwa kukyali kungi. Tumusaba atukulembere era atuwe obulungamu mu lutabaalo lw'okununula eggwanga gye tusuubira nti ye ansa ya buli kintu, nti obuyinza buno bwe tunaabukwata ne budda mu mikono gyaffe nga bannansi nga bweri nti ye cardinal objective ya revolution yaffe. Tusuubira nti ebyo byonna bijja kuba biwedde. Tojja kuba teweetaaga nti ate olina kwekompromisinga okusobola okufuna eddembe lyo. Eddembe, you don't have to compromise. The only thing you have to do is to sacrifice what you have or what you can lay your hands onto in the pursuit of freedom. Ekyawambibwa yeddembe. Bwe tuba tuli baakulifuna tuli baakulirwanirira. Teriyo gye baligaba, tebaligaba. Era n'abasoma ebyawandiikibwa Katonda bw'asooka n'atonda Adamu ne Kaawa n'abateeka mu lusuku Edeni nga waliyo emirembe tewaliyo kiriyo. Yalina okubaleka ne bayita mu mbeera ebasindika okujja ku nsi basobole okulwanira eddembe eryo balinoonyenga bunoonyi. Kyekino kye tuliko ng'ekibi ekisikire. Kakati mweyo embeera mbasaba baganda bange tutegeere nze ka programu kakati nkatuumye Revolutionary Hard Talk. Tokasuubiramu nnyo mbeera ya kuweeweetereza mu bigenda obukyamu mu ggwanga. Embeera eno gye tulimu mu revolution waliwo abantu be bayita bannakigwanyizi tukyabalina nnyo nnyo nnyo. Revolutionary yenna omulungi ng'ayina omwoyo gw'okwagala okununula eggwanga wano w'oteekeddwa okutunula. Okusooka byonna oteekeddwa okukimanya nti abantu be tulimu oba ffe nga society gye tugamba gye twagala okununula eyise mu kunyigirizibwa okumala ebbanga ddene nnyo. Abantu baffe ne baba n'okumanya kutono ddala kubanga kye basooka okukuggyako banyiga bwongo obwo basooka kubugjamu that ability okubanga yeesalirawo n'okwerowooleza. Babajjako amaanyi ago obusobozi obwo kati gwazze okugamba nti kyoyagala okuzimba mu bantu awo woobatunuza woba obayambira kubanga gwoba olabise nga alabye ku ttaala. Naye naawe nga bw'otosobola kugaba ky'otalina kyamagezi nnyo okusooka okutegeera ky'okola. Bw'okikolako n'ebyosobola okukola assessment n'osobola okufumanya biki by'ogenda okusisinkananga emiziziko mu lugendo lw'ogenzeemu. N'otema empenda bw'ogenda okuvuunuka emiziziko egyo osobole n'okuyambako abantu. Wano wensabira bannayuganda musooke mutegeere mwenna nti temusuubira bulungamu nga bugenda kuva eri omuntu yenna ng'abadde munnabyabufuzi okumala ebbanga mu gavumenti especially those that have served alongside Museveni, because what we call serving alongside him is serving in his governments.
zonna nga bwe zizze zibaawo ebbanga lyonna. None of these people can plead innocence. Mwebyo bye tukaaba tewaliiwo n'omu. I'm seeing a lot, and I'll be specific. Very many of our comrades have been hoodwinked by omukyala gwe bayita Nabira Nagayisempala. Nabira Nagayisempala nze njagala muwa amagezi, not only because she's a Ugandan, but as a Muslim sister. Mungeri emu oba engeri endala. There are very many that you can hoodwink. Lwaki? That mental independence is still lacking amongst our people. You are not a sweetheart as you want to portray yourself. You cannot say you're innocent about anything simply because you're seeing people are castigating the likes of Matthias Impuga and the group. Instead of coming out, okujja okuwa abantu muyambe ku bantu, gwe wandibadde omanya nti ensi eringa ekuwadde second chance if not third. Omuntu yenna alina amagezi mu kino ekintu. If you have nothing to provide, nga genuinely kiyamba, kubanga eno situation gye tulimu ejja kuggwa. And it is a very sensitive situation that calls for accountability. At the end of it all, accountability mu bigambo bye tukozesezza n'ebikolwa bye tukoze. You people should wake up. Beera muntu omugezigezi. Wakiri ayigira ku nsobi z'abalala ezizo bwe ziba zikulemye okuyigirako. What do you think that you're doing right now? You think you're making a comeback. You're only trying to swim back to a pool that has got deeper waters for you to handle. Or else, you people should know, people that are following these people, they are not pointing you in the right direction. Chiringa ng'omuliro egunaakwata, gwe n'otunuulira buli asitudde ekidomola ng'olowooza asitudde bucket aleese mazzi ga kuzikiza. Some of these people are carrying petrol. Abantu abamu bemulaba bemulowooza nti bazze kuzikiza muliro. It is only the tone eyogera ng'eyagala okuzikiza. But what they are pouring onto the fire is meant to ignify it more. So, bannange mubeere n'amagezi. Enjuyi zonna olw'ababikola nammwe bye babikolako. Mutegeere kye babalowooleza n'ekigendererwa kyabwe kye baagala. Nabira, obuweereza bw'emyaka gye wamala ng'oweereza mu ggwanga. We would like to look at your achievements, your personal achievements, towards what people had expected of you. Naye bw'olowooza nti kati k'ofunye abantu ab'okwesiimulirako ogenda kukolera oko come back. There is a group that is watching. There is a group of Ugandans that have already gained and tested mental independence. Zuku kiroko. Gujja kwata abana abagala okukyamukirira abakulaba balaba bawoza Honorable Nabira yazze nayogerirako ewange Honorable Nabira njagala. My dear, amazima gasigala mazima. Mwe bannayuganda twajja kununula ggwanga kulijja mu system gye lirimu. Kyabulabe nnyo fe okulowooza nti waliwo omuntu abadde abenefitinga mu system eyo asobola okwagala tujjewo system. These people know that it is easier for them to maneuver and come back and work with the same old people they've been working with in the same old system than adopting to a new one. Mutunulire butunuliza akantu katono kabadde katono for someone to come out and mind their integrity. Kino kizze kale bwe kuba mutego nagugwamu nga sitegedde naye the right thing to do would be this. Let me humble myself, not before us, because ojja tunywa omulowooza tuli bato.
olowooza tetwasoma kwenkana, but we stand for morality, and morality does not call for one's qualification mu bye musoma in secular studies. This is just the call of wisdom, and this wisdom is not taught on the blackboards. It is what they teach you and your ability to use or access your mental faculties to depict wisdom from there. Bino babikubuulira kyovolaba tusisinkana ng'omusomesa asomesa abaana yabasomesa naye akoma ku level ya busomesa naye mu basomesa mwe muva ba engineer mwe muva ba dokita mwe muva abakola ebirala byonna professional ebirabiko kubanga biri waggulu wono naye nga tebasobola byesomesa okujjako nga bayise wansi wa musomesa. Kyekyenjawulo ekiri ku wisdom. Oli ajja kusomesa ebintu ng'abimanyi. Lwaki yalina access yasoma kubanga kati kijja kutoberera kizibu ffe tosobola kusomesa bya mwongo bya magezi bwongo kukwata. Naye when it comes to theory gojja tusomesa because n'emyaka gyo gibirabye tetunnazaalibwa. Nete kitegeeza nti bwabira bano bitegeera nnyo. We've seen teachers, lecturers abatusomesezza ebintu. Years to come n'omusisinkana nga ye victim weyo bye yakusomesanga ng'akugamba nti bye byavaako kino. I always point out Tango Odoi. Tango Odoi yali musomesa wa European history. N'atusomesa ebintu bingi nnyo. European history mumutandika na French Revolution 1779. Naye ebintu ebyayogerwako Tango Odoi bye yawandiika ne mu pamphlet ze. Exactly byayitamu. Forgetting that yenyini yali abitusomesezako n'atuwa n'ekifaananyi. Not all of us nti twabisoma biteeka buteesaawo kubiyitamu bibuuzo. There is something we picked from there, and it is what is propelling us now. Kyovolaba obujega bwabwe banoonya ani atusponsoringa. Bw'ojja okwogera banoonya kiki ekimwogeza. Not forgetting that abantu bye bayitamu already tubiinako ekifaananyi nti byali bibaddeko elsewhere. History repeats itself. It is a saying, and we've found it there. We won't take it out. Waliwaliwo abakugamba nti it is only fools that repeat history. Could be the fact, because in the end you always tell us that they learned nothing and forgot nothing, or forgot everything. Mutandika okwerowoolezanga mu abantu. And then for us abali mu struggle, our message is simple. We only have to stick to our principles. Period. Okay, Kasengejja, we did not come to make friends. Tetujjanga ko mu struggle kufuna mikwano. Nze gwe sikwagala. Sagala kulimba because kumanyi ekikunjagaza kiri kimu nti you are Ugandan just like me. Ekitugatta kiri kimu nti we are fighting for our freedom. Besides that, sina kyenkwagaza nnyo, and that is the reason as to why sibanoonya, sijja kunoonya kukubira masimu. I don't want to know you. Kyenjagala kwe kumanya nti omulamu ogutugatta ogutegedde. Ffe naawe tuteekeddwa okubeera. Tetujjanga ko mweno struggle kufuna mikwano. Temwerimba. Unity gye tunoonya yaffe bannayuganda kutegeera mulamwa gwe tuliko tugupasuwing bwe tugugusa tukole ebyaffe. Because what is lacking ekituleese n'okuboyaanira mu mawanga amalala kwe kuba nti eddembe lyaffe lyatugibwako obwannannyini bw'ensi yaffe bugenda. What will we tell our children and our grandchildren when we've lost identity? That is what is propelling us. So when we set principles, those are our guiding factors. We tumala okugiteekawo ne tugamba nti we are believing or we are pursuing a principle of zero tolerance to corruption. Period. We do not have to explain to anyone. We do not have to explain ourselves. Wakagwiramu obakagudde kiba kiwedde. We move on. We have a long way to go. Tulina okuyigiriza abantu ebintu bingi nnyo. Ate
twandikyagadde tukikole mu budde obutono because we want to minimize the number of casualties. This is a war. We need to understand that. Tuteekeddwa kumanya ate bwe tutaakibeereko fefe nyini tutandika okudda mwoyo katemba wayogedde ekintu osazeewo ekintu ate oli buddakiika ono bwakuyita bwakwetoloza ate kakati wajja before you know batandise bafuula nga mwe babi batandise kubafuula babi mutandika okulowooza ne kye mwakola mu kikyamu wa setting principles aziremereddwa abaziremereddwa ako ke kasengejjaako gwe move on. It is not a must nti for the struggle to prevail, there are names of people that have to be. Tewaliyo bantu Katonda byagamba nti ono bw'atabeera tekibeera. No. Okubeera kutunuulira bana Uganda. Look at us as Ugandans. Tulekera okubeera mu kugoberera bannange. Gundi kakati agambye bwati. Mubeerawo. Umuntu bw'akuteeka mu eyo situation, you always have to talk back. Kibeera kitegeeza ayagala kuteeka mu element eri egamba nti obuusabuusa n'ekyogoberera n'ekyoliko tokyekakasa. Akyekakasa akola omulundi gwo. Our party or our revolution made a stand, a clear stand. Do this and that. Okulemerawo tekiina any difference nga bw'olaba bwe tugamba nti nakyemalira twamugjawo n'alemerawo. They are of the same caliber. Naye fe okuddawo buli dakiika kati olwaleero twakoze ekisembayo from the letter issued yesterday suspending Mathias Mpuga from the vice presidency of our party. We do not need the clarity, not from even any court of law, because our agreement of who should be a leader in our party is not determined by a court or even supporters of either our party or other people from other parties. We bali balonda ba vice presidents mu kibiina kyaffe. Tebabagamba mu wadde abagoberera nti mujje tukuba akalulu. We did not nominate any. And we were not even asked to second or to vet. But rather, eyamuwa akalulu, eyamuwa obuvunaanyizibwa yazzemu yagambye musasipendinze. Ebisigadde yagambye mpaka olukiiko luli ensonga agitadde mu lukiiko olwaggulu luddemu lugitunulemu. Tagamba nga konti ate tugitadde ku mawulire, tugitadde ku social media, tugitadde wa. If you're not part of that lukiiko, look forward. Manya tuyina ebirala ebyokukolako. Not issues of a single person. Okulaga abantu bano nti tuli serious ku kye twanona. Tuteekeddwa kutunula awantu wamu nti bwe tugamba nti kino kye kikola ekibiina kyaffe kisazeewo ekyo. Era gye bujja mu maaso awo, we need to radicalize ourselves. Nga ne bwe zibeera radio programs, TV programs, we do not respond to foolishness ne bwe banga ekoleddwani. Nga gyegenda agende ku radio ayogera byayogera. We maintain our stand. Waliwo principles zetujja okwewola. Ngezo principles zituyamba okutugaidinga. Tetuzeewola kubali nti ze nnungi. Naye kwe tuteekeddwa okulabira nga tujjukira nti tulina okubeera nga tunywerera ku mulamwa gwe twanona. Okunywerera kw'ogwo omulama nti twajja kukola ki? Twajja kununula ggwanga. Awo we tutunudde. Bino ebisigadde. Tulina bannaffe abasibe. Yes, tubalaba. Naye abasibe abo
basibwa lwakubanga tuyimiriddewo ku nsonga y'okwagala okununula eggwanga dijja mu mbeera embi. Tugenda okujja nga tetunafunako wadde a single political prisoner from our movement. Twasisinkanawo system eri rotten ya justice. There are very many people abali mu makomera nga obuzibu obubatadde mu makomera, they are either political prisoners, others baba kwata mu biteeke ebyali ebyekisirusiru ebitaliiko kunondwa nti bayodde abantu either disorderly bakuta abantu 15 200 ne babateeka ku single file. Abayinamu ssente ne bajjayo abaabwe before you know batalina abalondoola ne basigala makomera ago ne babeerayo gwe mujjuzo gwa makomera oguliyo. Tulina abakwatiddwa mu zi riots ez'enjawulo since 1996. Abantu abo gye bali mu makomera bakaddideyo n'obulamu baabwesonyiwa. There are those be basobola n'okutanga agamba tewali kyalina jindaga. I've been here for almost more than half of my years. Ngenda kudda wabweru nkole ki? Bansiba nga sinnatandika kukola. Ensine speed kwe yali sigitegeera. There are people abasibwanga nensi tenatandika kukwata mobile phones. Ngebyo byonna bizze babirabira munda. Tebamanyina bwe bikola ebisinga obungi. Eyo yetwajja okuyimirirako. Waliwo abasibiddwa nga ekimusibizza omuntu omunene ayagala twala ttaka lye. Recently mulabyenga ka program akatambula ku SB4. Musajja gwe baakuba empiso n'emuziba amaaso naye nga baagala bintu bye. Those are only a few that can catch the eyes of the camera. But there are very many stories untold because people have not given a chance to come out and explain it. Tuyina bangi nnyo abasibwako emisango because of the rotten system, judicial system. Omulamuzi n'alya ssente n'agusala bubi, oli n'asibwa naye nga tebalina kyakkola. Mwawulira oli abagamba nti omulamuzi omusajja ateekayo ekyapa kye bali mu kuwoza kooti n'emulagira aleete ekyapa, omulamuzi n'afojinga omukono gwa nannyini kyapa ne yeewa obwa nannyini ku kyapa okaka naye akitunze naye nga mulamuzi. Abo bonna nga tonnaba kugamba nti tukaabire free our political prisoners nga akatego nakyemalira kayagala okunafuyizaako revolution. What about those ones that were there before our prisoners? Abafe bakabeera y'emyaka 3 n'omusobyo. But there are those ones that have been there since 2001. Kyetunoonya is justice etatunuulidde butunuulizi bantu bamu. Wabule tunuulidde Uganda eyawamu. Ogwo gwe mulamu gwe tutateekeddwa kuvaako. Era buli lwolabanga agezaako gwerabira, buli lwolengera nga abakuteeka mu mboozi ekwerabiza guli omulamu addayo ojjukire. Abantu ababasikaasika n'ebiboozi byabwe bye baleeta mulekerawo bba wa relevansi. Ate mweyigirize n'okutta omuntu ne mumuziika ne kiggwa. Omufuta ayogera nabalamu. It is not possible. The dead do not deal with the living ones. Mutandika okwemanyiiza ekintu ekyo. Omuntu omukubya mumuziise mumutadde eri ate buli lwavaayo ne muddamu ne mumwanukula. It is because you do not know how to mind your own business. Comrades, let us wake up. Nze nabagamba nti abantu abalwanyisa struggle eno ne bw'abanga ekintu kimuswaza tajja kulekeraawo kukifulumya. Abalala struggle ne bate bagirwanyisa. There are some that have failed to understand the level of our understanding as people in the struggle. Waliwo abalemeddwa tutegeera, ffe tutegeera paka oluddawo.
tukimanyi bulungi abamanyi struggle ndi ekisobola okuyamba abantu is unity kituufu ekitegeeza for another person okwogera bano bannayuganda tebagenda kutegeera abagoberera enkyukakyuka abaliwo edda nalinga nkola videos ngera abantu bajja ne bagamba naye ekikulu gwe oyogerera nnyo mu parables it is because bw'otobateera kintu ku mmeeza nga bw'okyogera bino byoyogera ebirala tebajja bitegeera tebasobola kupikinga message gy'obadde obawa and it is a problem that is affecting almost all of us. Abantu bafa basinga obungi bwe batyo bwe bategeera ekifaananyi ekisinga obulungi nti bannaffe abasinga babadde baportrayinga enjawukana ate kino nno akakodi ako abantu bakakozesa tefa ku buyigirize bwe tofa ku bitiibwa bye naki bonna bakakozesa nti baagala nnyo okutemaatema mu bantu basobole okuyisaawo agendazi zaabwe ekyo kiri mu ludda lw'abannabyabufuzi neeno omuffe abawansi oli atemaatema mu bantu just kuyisaawo agenda ye ekituufu asobola okukiraba n'akyebalama kubanga alabye nti bannayuganda bano benjagala okwogereramu entegeera yaabwe ejja bbangugira mangu okutegeera n'okuwagira byenjogera nga njogedde kye bawulira kye baagala okuwulira era bangi nnyo balwanya okututemaatema ekisooka nakyemalira yaleeta akakodi ako nti bw'onootemaatema abannayuganda ng'otandise kwataakinga institutions ezibagatta ogenda kubaleetera abali mu struggle abamu okwetemamu nga bagamba badefendinga naye nga bonna bakola ekintu kyekimu balowooza bakola ekintu kyekimu others will come out as defenders of the institution abalala bajje as attackers naye nga bonna bamativu nti kyenkola nkikola for the best of the struggle kati ekyo kyokka kyokka kicreatinga uncertainty wakati mu bantu temusobola kumanya buli omu alowooza nze ndi ku kituufu kati obwo obuteesiŋŋaŋŋana obubeera bumaze okuteekebwawo tebulireetera bantu kwegatta ojja kujja okwataakinga an institution like the Islamic institution or basiraamu ba Buganda oba anything and Jaffa nga Jaffa if I see anything unfair, the unfair treatment, of course nange nsobola okufuka emotional in one way or another and I can be propelled to come and retaliate in one way or another lwakuba nti newankubadde kino kibaawo tulina okujjukira nti when we lose the objectivity we are losing the cause era abamu tufuna omukisa oguddamu ne tukomawo bangi ababadde bateekawo ekifaananyi oludda lw'abannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya n'abali eno ku ludda olunyiga olwogamba nti lulwana sorry nga mugamba bagezaako okuteekawo ekifaananyi nti baluma ffe tukola ataaka ku Mmengo when we come out to defend that nga bagamba ndowooza mubalabye ensonga gye baliko gye babasuwinga ya Buganda si ya Uganda eyawamu bye bigendererwa they want us to be victims of everything either okukidefendinga oba okukirwanyisa so mu buli ngeri yonna oba towona that is why they've got agents abapasuwinga ekintu ekyo abali muffe n'abava ebweru bw'ona obagambako you become their enemy then ne bakuliyetinga internal enmity nga ziri ku bintu ebitonotono bibazze babateerawo omulamwa gwe twanona gwa Uganda eyawamu nga ne Buganda mweri twamala kukitegeera nti ne Buganda eri emu ku bintu ku institutions ezawandibwa era tetugisuubiramu kintu ky'amaanyi nnyo nayo yatega mikono gye tuli nti bannange muntaase munnunule kati tulina ababadde bapushinga Buganda bwevaayo negamba tukola kino tulina enteekateeka bweti muffe mwennyini mwe muva abagikuba izo enteekateeka temuzigenda mu temukola kite mukola kine bakola nezi campaign bibeerawo
ekibiina eno abakulembeze ne bavaayo abalala nti nze ekyo ekibiina kubanga kivuga omubwakabaka mulabye empuga bwabadde ne babaleka mu dairema musanyuse bannammwe bano baganda bammwe bakomuledi bammwe abagamba abavuddeyo nabo ne beesimbawo mu kuvuma oba muveeyo mulage ekifaananyi nti bannange ffe tetuwagira ebyo naffe tuli muwamu nammwe obukulembeze bwaffe ne bugenda ne bulaga ekifaananyi and it has been a routine every now and then okuba twatandika obukulembeze bwaffe mugezako busika tebabuteeka mu kifaananyi ekirala ne bujja ne balaga direction lwakuba nti abantu bakalukalu bangi nnyo ne boolabanga y'omu ku babadde ne emabega nga bakuba obwakabaka bwagira ati najja mu maaso ga kamera mu maaso mu bulange era bannange obukulembeze bulaze nnyo enteekateeka eno era bubadde bugipushinga nnyo mwagala nnyo tulaga nti tuli bakyamu n'akyusa bulemu n'agizza ku bantu abalala naye nga naye y'omu kubakola ekintu kyekimu simply because ali mu bantu bwabeera mu bantu be nga baagala bwona okuba obwakabaka bajja kusanyuka kubanga bibanyumira n'akuba n'amala okwandaaza bw'alengera eri opportunities batambula bwe batyo mutandika okulaba ebintu ebyo. Then for a leader like Owekitiibwa bwajja n'abawa message nze kuba nalabye program nagibaddeko live ninzira muno okubyetegereza nembyetegereza if a person comes out n'akugamba bannange mweyige okusonyiwa it doesn't necessarily mean nti akugambye nti sonyiwa mpuuga because mububuzibu busisinkana okusonyiwa does not only apply in that situation byebintu byetuwogera byetuba tukolako tebikoma mu mbeera ebeeriwo yokka. These are lessons we have to carry on our back as we move along and pursue the journey of life. Tulekerawo okuddira ebintu buli kimu ne mukiteekanga wamu ne mukikomekaawo nti buli lunaku bwe banaabanga w'ekyokuyiga muleetenga mulina kufuna ekizampo ne mwefuula abayiga principle buto. Okutegeera n'okwetoowaza n'okukola kutya ebyo byapulayinga ne kuba mpuuga era takugambyeko nti principles zammwe muziveeko kubanga eyo guideline yaffe bwe tubanga ekibiina ekyaffe kyasalawo nti bwe kiramula ensonga yaakyo bwe twali tukitandika we did not appeal to any institution for guidance wabula we were guided by the course eyaliwo the course of events eziriwo mu ggwanga called for a revolution and a revolution has principles kwetambulira naye buli lwe munaalaba omuntu mulinganga abagamba nti because you're invited mujje mu lubiri mugenda kusisinkana Katikkiro but still mwe mulina n'ebigambo bye mwagala by'abayogera by'alina okukozesa because you cannot comprehend omuntu okwogera ekyawukana ku gwe kyobadde osuubira bw'atakozesa bigambo ebyo byennyini you always find it difficult to comprehend. Era ayogedde bw'ati afulumiza statement zeekubidde ffe baagamba tanakugamba nti weetondere gundi no and it is not a must that we should always come out and say tugenda ku reflectinga ku bigambo bya gundi byayogedde lwaki ayogedde bw'ati ne bw'ati. This is not the time. We've got guiding principles. Yensonga lwaki ne bwe tuba tugenze okwennyonnyolako tugendera ku mulamwa twagenze kuwagira nteekateeka na kugula mejozi support ya $2,000,000 period. Setwadde bakudda wali eri kutandika munnange Katikkiro tusonyiwe bali abagamba nti tebajja kugula tetugenda tetulibe nabo tetukola ki tumaintaininga sitandi era nabo tebandiyo tulabye naga nti mwe temujja kubanga abantu bamwe abasooka batugamba bwe tubenewe bati no ensisi bwetyo bwetambula. This is the hard talk, the revolutionary hard talk. Either tubiyingiza mu bwongo tutegeere tumanye nti tulina concentratinga ku mulamwa gwe twanona naye mu buli ddakiika era bannange kati yayogera atya bw'atyo gundi ayogera bw'atyo mwabamu temumanyi na kumanya makulu gali mu kino kye tukola eky'okuyisa mu bantu bano amaaso. My comrade yatugamba nti Mayiga tayogerangako ku baana be baasiba. Jaja Nana, my dear, do you think
in your heart of hearts, mumutima gwonga gwe oyagala kungamba nti okwogera ku baana abaasibwa kye solving ekizibu kya Uganda kye twanona. Talking about bebasiba, do you want to think that amakomera gazimbibwa ku luno nga tumaze kujja nga bolaba Kitalya bwe lyazimbibwa element ya makomero giyita mpya mu ggwanga? We stood up against this system ngebyo webiri, and olwaleero fo kutukyusa otutandisa okulowooza only ku bantu 28 oba 37 oba 15 oba tujje ku mulamu omukulu gwe twanona tunoonya kununula system eggwanga system gye lirimu yenfu. Kati okugamba nti ebiri bye twali twogera tebikyali byamakulu katutandike ku bino kyovola banga nakyemalira yakwata abasibe baffe n'abalemera ng'ayagala atuleeta awo mu kanyigo anoonyeza butya bwe tumwetondera bwe tugenda tufunname gyali biganye. Alaba obudde bumuweddeko ne pressure eva mu international community eyitiridde atuse n'okwekuliyetingirawo ababe wakirifunayo omuntu ajje agambe nti hazze mu State House asaba abantu kubanga bali Bobi Wine baagaana okujja. Get anyone ali ku kakiiko yenna now olemeddwa olukiiko olwa waggulu wakiri noonyayo ne bwofuna kikansala ekiri awo akibaleetedde akipresenting nze mu abaana bawabisibwa bannabyabufuzi naye ensonga gye tuliko kakati twagala tutereeze tukusaba obate bali mu makomera ki as if he didn't know. Naye nyini alaba byakola biri bogus tebina kye bikyamugasa. Mwesinga mumanye engeri gye baapasuwinga ekigambo ky'okutwegayirira mujje mwogere ku bantu mugere mwegayirire. Museveni baalumba bazadde baaba abaana families zaabwe nga twakava mu kulonda era mujjukira videos ne bazikola mwami Kyagulanyi gendo yogereko nabali abantu baffe babate era mwalaba n'ebinarrative byabadde bavuga nti bakutta abaana bwe bajjayo banubianiri ba Edimutwe nefuuka toko bannange kola nga bwakola kuba Edimutwe nga mwakikola ne babajjayo kati abaffe be mutafaako. It is because they want to divide us in a struggle. It is very funny that the comrades in prisons are very strong mu mitima gyabwe ku myoyo gyabwe mu cause, but you people who are still out enjoying the freedom as your friends are incarcerated and tortured, you're broken. Tibanange abana bano gokubogera kye kigendo batasa. Someone came out and gamba Babi lwaki tavaayo ayogere ku bantu bano as if Babi eddoboozi lye liyita omusibe oba alina gwe yali akedde n'asiba. You just want to shift the blame. Nena kyemalira kimuzitoweredde abuziddwa bwakyetikkula yakyagala kumuzanyira muzannyo gwa kumenya revolution eganye okumenyeka n'essawa ya leero ekyapushinga kimulumya omutwe kimulemeseza okwandolinga wabula nammwe abakiyina nga akatego akamulemerera yaluma akagumba yamira akagumba ne kamwekika mu bulago akagumba kalemeddwa okukola omulimu gwako kuba tekamanyina kye kalina kukola ku oyo yabadde akamira. Banange, the main issue here is not people abasibe baffe abali mu struggle. The main issue is source ani asiba abantu ajja kuzaayo abalala. Do we want to liberate names? Mulowooza twagala kununula mannya g'abantu oba twagala kununula ggwanga? Idea esinga obukulu ggwanga. Twanona buyinza bwe busalawo oli alina obuyinza amenye buli tteeka lyonna eribaddewo ng'akozesa obuyinza obwo. Eyo ye ttulu gye twetaaga tusobole okusatta amateeka g'akozesa. Naye kigasa ki? Bangi twali tubalabyeko mwekale mubadde temugoberera kikwatagana ku basiraamu. Baganda baffe abasiraamu tubadde tugoberera ensonga zaabwe ne babakwata kukutta Kaweesi ne babakwata kukutta abasiraamu ne bamuta koti bagala munange temuyina bujulizo omuntu musibye emyaka gino gyonna mumuto kyalinze mukoze eki
obujulizi tebuliiwo tumutadde ne bamukwatira ebweru w'ekkooti abalala ne babakwatira mu kkooti munda tuzze tubiraba kati toyinza kusaba gwe bw'obeera nga gwe enkoko gw'ozaala abaana naye nga wabweru waliwo kamonye oba omugunju oguli abaana ki kyosinga okwagala kulaba nga omugunju guvaawo so that abaana bo baba n'eddembe oba kuvangayo buli dakiika obabuukire nga gutwala bigutwala because kyekimu kye musaba essaawa ya leero era tuta abaana nga nakyemalira akyaliwo ajja kuta bano tye tutadde bano tukutte bali. It has been a trend. Bwe yakwata bannaffe abaali e Kalangala yabata mu branches 3 ne yalaba nga branch esembayo agenda kugita yakwata bamachete essaawa ya leero tuli ku bamachete ate batandise bateekamu ebibozibozi ebyekijega omanyi abaana abo ngawe mwalabye oyo kansala ayogera ne ku mikutu emirala tubisanga ng'omuntu ajuwinga omanyi waaliwo enteekateeka kati abo be mulaba balemeddeko enteekateeka eyo baagirimu nina gwe nabuuzizza nti nteekateeka ki gye baalimu because nasose kumubuuza olina kakiiko k'otuulako mu kibiina kyaffe either mu people power oba mu national unity platform nga talina kakiiko n'akakwatuula ne mubuuza nteekateeka ki gy'oyogerako naye ng'alina platform bw'asinkana abajega simply because ayogera bulungi bajja kulowooza byayogera bituufu. And it is this circumstantial evidence that Museveni is looking for. Feye pininga ku kintu kyatayinaako ki bujulizi kubanga bamubuuza abantu basibye obadde nabo emyaka ena how did you come out n'essaawa ya leero ng'obujulizi okyapangirira bupangirire mwala baluli be baleeta babaleetera omujulizi nti nze nkuuma bintu bijjiddwa ku basibe era bandeetera emmotoka 3 nga baazokya kyokka nga mu misango egibavunaanibwa temubangako omusango gwakwokya mmotoka ne bamubuuza gwe emmotoka zibaayokya ogwo musango ogugwo ogujja luddawa okiteeke ku bano obujulizi ne bugobwa kati mu mbeera eyo babuliddwa concrete evidence ogambye abantu obasibidde byambalo ebyefaananyiriza ebyamagye including a barret ne overalls eza red kyokka oleesa omuntu azze okubeeyimirira ali mu maaso go mu jurisdictions zo mu state house byayambadde byogamba byovunaana bali okitegeera nti ono ogamba nti bali obavunaana bino ebyambalo kyokka ono azze okubeeyimirira byayambadde lwaki oyo tomukwata n'omugatta kubali bwobanga kyolina bujulizi ate bali bonna abasinga obungi mu bibambaza lwampaka bakubirako bifaananyi ono yeereese ng'abyambadde kwata oyo tulage nti oli serious ku kyokola mwe mutandika okutegera nti ono omusajja obwongo obwamuweddemu amagezi gaweddewo takyalina kyakukola wabula kati ayimiridde ku mmwe mu butamanya bwammwe naye mwasurvivingira buli lunaku batuteerewo ekiboozi kati olwaleero bwe tuba tulina okutegeera ekyo kye tulimu it will be wise for us okuleekerawo okuteeka emboozi ya mpuga mu kamwa kaffe lwaki kakibeere ekibiina ky'ebyobufuzi anyini obukulembeze bw'ekibiina kyaffe obwa vice president bwamugiddwako. That is our stand. Oba agenda abusigaleko nga bwayagala abeere gy'abadde nga abuliko nti sijja buvaako nga bwalemeddeko nga bwakola atya it is up to him. Ffe n'obwaffe bulina kusigala nga butambula nti twagamba nti ekibiina kyaffe kyekino kisazeewo bwe kityo period. Agenze bubi agenze bulungi akoze atya it is none of our business. We are not in this struggle to make friends. We are not in the struggle to make friends. This is a struggle of liberty. Abantu balina gitegeera mu buzibu bw'ejjiddemu. Lwaki tuyimirirawo kwezo principles?
tumaze okukiraba nti ssemateeka gwe tulwanirira yanafuwa nnyo nti yeyeewetamu abantu ne basobola okuyitawo. Kati tulina okuzimba principles ezirina okushapinga abantu. Wano eggwanga lyempangaaliramu erya Japan, abantu baamu tebatera kuwanvuwa nnyo nnyo kigenze wala. Era ebizimbe ebisinga ng'oggyeko kati bino ebipya ebizimbibwa, naye bw'ogenda mu bizimbe ebikadde w'ogezaako okuyingira kati omusajja anganze bwe nzijja ne nkantanda ne ndowooza nti ntambulira mu nsatukira Uganda, ebiseera ebisinga emyango gintema waggulu wano mu kyenyi kasitannemu okujjukira nti nkutamako, era n'oluusi bwe nkutamako ne nsituka mangu ginkuba mu mutwe waggulu. Kuba Abajapani bwe baali bazimba enju zaabwe bazizimba kusinziira ku saizi yaabwe, ku haiti yaabwe. Kitegeeza gwe omuntu gw'olina okuba omwegendereza etteeka lyerino omwango ogukoma wano, omulyango ogukoma wano obuwanvu. Bw'oba osukkawo obuwanvu kutamako osobola okuyitawo mu mirembe. Neve tulina ssemateeka awanvuwa bw'alengera omuwanvu n'awanvuwa, bw'alengera omumpi nga yeetaaga kunyigiriza bakkirira. Kati ekyo kye tuteetaaga mu revolution yaffe era tekijja kubaamu. Our guiding principle is the state gye twetaaga okuba nti gye tukoleramu ng'eggwanga. We need to resurrect the rule of law, and the rule of law can only prevail when everyone is under the constitution. When Nakubang Tamria guidelines is the constitution. Not having people above the law. Ewaffe tutunuulirango omulamuzi akugamba nti tulinda call from above. Okunoonya verdict omulamuzi yasoma alinda call from above ng'agijja mu bantu abatatulangana kuba mu class of law. Kati bwe tubanga tuli bwe tutyo tukkirize nti mukama waffe yakera n'alonda Mpuuga kuba president, yakedde n'amugoba n'amususpendinga kuba president, kuba vice president. We do not expect any other voice evaayo kujja kunnyonnyola okuinterpreting a president byakoze ekolotya. That should be work for people that are fighting the struggle. Fabali mu struggle tugenda na kye twasazeewo period. Baleme batuusa mu maaso kubanga bajja kutuusa mu maaso eyo otandika okunnyonnyola kale nga w'omanyi bakuze mu kino bakuze mu kiri. Before you know ojja genda okwetegereza ng'olabikanga by'olika atabitegeera, balabikanga be bakusinga obitegeera, so si be bakusika okujja mu mulamwa gw'okwenonola. N'olwekyo nze mbasaba bakomulezi ffenna mu categories zonna we should stop explaining our actions. Kubanga n'oluusi actions zaffe lwaki batukako okujja okuza explaining kwe kunoonya ekibadde ekigendererwa kyaffe so that basala akakodyo tuleme baleme kugwa mu kye twabadde tuteeseteese. Si nkola yaffe, teyandibadde nkola yaffe. Nteriyo mulwanyi avaayo n'akunnyonnyola nti omanyi amale yange ninamu emmundu bwe ziti, nina abasirikale bwe bati, nina bwe kiti, obukugu bwabwe bukoma wano era kakati tuzze kulwana. That is, you're trying to be fair but in an ignorant way. Olutalo lulwanibwa bukodyo, obukodyo bulwanibwa na byama. Teri yasobola kulwana bwatyo. So we are not answerable to anyone. We can only be answerable to the revolution. Bwe tuba tutambulira mu nteekateeka yaayo, bwe tuba tutambulira wakati mu kulungamizibwa kwa revolution, we have to stand our ground. And that is the only way we can win. Ekyo kye kigenda otuyamba okuwangula. Twamugobye period. Bwaba teyategedde yamatidde agenda awoleze wala atandika ekibiina ekirala, mutandisi wa bibiina. Atandika ekirala. Ate ffe tetutya, mulekerawo n'ebyo ebintu by'okutya, mulengera tugenda atandika ekibiina, bondi ne gundi batandisa ekibiina nga mutya. We are not afraid of any group. Ne bwe beetuvuddeko n'egenda.
ekintu omuntu kyatakututteko kyatasobola kutwala gwe mulamwa ogw'okulwana okununula eggwanga ogwo lwe balikeera ne bagututwalako olwo lwe mutyanga naye bino nti gundi agenze gundi asaze eddiiro ate oba ne bwaba pulezidenti nga yasaze eddiiro revolution yavaawo ddaawo edda waalingawo obulwadde obwakwatanga abaana ne bazingama naye ssebo waliwo emyaka gy'otuukamu nga tokyazingama waliwo emyaka mwotuuka nga tokyazingama ffe twanyigibwa obwamulekwa ne tunyigibwa okubeera enfuuzi but time came nga tebikyakola ku ffe nze kitange bamuttanga ngenda kuweza myaka ena but I survived. I have not had the only fatherly figure I've had while growing up zalinga nyimba za kadongo kamu, especially from men like Rodi Fred Sebata. They offered me fatherly guidance and I survived. My mother passed on nga nine myaka 15 nga tebikyasobola kunyiga because I had already faced life the hard way. Ne struggle no wetuli oboli awo twanditidde lulinga abantu bakyali naive abasinga obungi naye wano weeri tewakyaliwo muntu n'ogu tewaliwo muntu n'ogu nga bw'omutta bw'omusiba bw'omugira ki bw'asala eddiiro nti kikyakyusa omulimu gwe tuliko nti kikyakyusa omulamwa awo twavaawo ddayo stage twagiyitamu katuli mu stage etakyafa measles stage gye tulimu tekyafa measles bamukujjanjabanga bulwadde bulala kati abakyayina eyo endowooza baba, we are not here to fight for anyone. We are not liberating anyone, but we are liberating ourselves. Olulaini olwokutegeera bwe luto lukyaliko bantu batono ddala abalowooza bwe batyo nakyemalira kyalinga ayagala okulowoozesa abantu nti eno struggle ya Bobi Wine era mulaba bye byalimu tebibayamba tebikola ki era ne bapologisi be ebyo bye batambuza bye bibozi bye bakola bwe banoonya abaana abanafu mu bwongo kale olaba ng'oli mu kulwana Bobi Wine ali mu kutambula. Honorable Namboze yabadde asomesa abasajja abakulu abeebuza amagezi n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu eri abo ababadde tebamanyi bumanya ndi people complain about Kyagulanyi buli ddakiika tava ku nnyonyi atambula naye nga beerabidde ndi ne Nakyemalira atatambudde ayina baasasula turobi ayina baasasula okurobingira ki abantu be struggle gundi y'okubeera regime y'okusigala ng'eri mu buyinza namugamba no you talk about Mandela bamusiba mukobera nakola atya naye ng'obabuuza Mandela yawangaliranga mu South Africa tebalina records ng'atambula agenda ewalala and every other revolutionaries. Many of those that were not stuck in the forces, abalinga bolaba Gaddafi ndi bali mu magye gaabwe, bolaba ba Rawlings bali mu magye. But even those ones, people you will see motivation esinga bagifunanga expeditions ze bagendanga mu ebweru. Naye bwesisinga n'abantu bafa abasinga obungi obwongo bwabwe bukoma wano mu ekyo ekiba kimugambiddwa nti munnabyafuzi yangamba bwati ne bwati. Mandela bamusibye emyaka 27 ng'ombuuza struggle Mandela yagimalamu emyaka 27 eyo tamanyaayo. Mukwano gwange ono omuzira Kyagulanyi, every revolution has got a leader, yes, but we do not have a limit to leadership. Leadership is not attached to names. Leadership buba bukulembeze, not names of people. Gwe kati mu bwongo obwo, if the worst comes to the worst,
nga Nakyemalira asse Kyagulanyi nga bwe mwagala okumuteekawo mumulowooze senti bw'amutta kubanga Nakyemalira nabagamba baba bagwagwa bw'alaba ekintu ndi ekitegeeza abantu bano bayinza okugwamu amaanyi singa mutta they can do anything n'amutta recently emyezi ng'ebiri emabega ndowooza if not mwezi mwalaba Putin ngatta opponent we but did it stop the struggle? Omukulembeze afa Rwanda we baali baagala okwenunula eyagenda akulembedde olutabaalo yali Rijema bwe baamutta Kagame came up na taking over era ne beenunula ekitateekeddwa kufa gwe mwoyo gw'okwenunula ate bano gwe balumba kati buli lwe mulowooza wootojjaamu mu bwongo obutegeera nti obukulembeze omuntu amera omulala era ekyo kyekyaffe ekiri mu struggle eyaffe nti ne pulezidenti abagamba mwenna mufuuke ye bw'aba avuddewo osobola okukwata bwafa nakyo deefu gwe tomanyi ddi lwalifa naye talumanyi nga naawe botamanyi lwolifa. A natural revolution has to be inherited by next generation paka ng'ewangudde. Muteekeddwa okuba n'enteekateeka egamba nti abantu abalala bagenda kujja picking up from where we've stopped. That is why a revolution is called a gradual process. It moves along with the time and through stages. Okwo kutegeera ko tulina okuba nako nabagambye eno hard talk mazima agakaawa mu revolution getuteekeddwa okuyiga okufeesinga. Ogwo gwe mulamo gwe tuliko olwaleero. Anyone can pass on anytime, but what does not die is our will to liberate ourselves. Mwaddeyo mubitegeere amakulu gaabyo kiki kye bitegeeza ate tugatuwaale tusobole okugatambulirako because anything can happen anytime. Anything can happen anytime. Kati bw'oli akubuuza ogamba oli ali nkulimbye eki. People do not die. Do you think Kyagulanyi tasobola kufa? Do you think bw'afa nga tuyimirira? And some of these questions you're asking should be asked to yourself. Chicho baganda bange mutegere omunama gwe twajjirako mutegere bye tuliko twanona buyinza bwe bugenda okusalawo mu byonna bye tukola era we tutunula bwe tumala okusalawo nti tukugobye we are not supposed to be explaining ourselves and our actions nti nange kale kakati wadde agambye bwati because those are the games they want to play. Balowooza tulina kubeera mu eyo mbeera bannabyabufuzi bavengayo ono ayogera ebiri contrary ku buli bye tuwogedde tudde tumwansalinge tutambulire mu eyo embeera oyo ayogera ki nga tali wathe ono yaali ono tali erererere oyo Katemba Nakyemalira anoonya bunoonya kufuna budde kwegulira time kusigala nga mulamu mpaka nga tumaze okumuwerekera nga afudde. Nakyemalira oyo anoonya ekintu kimu kufiira ku ntebe. Anoonya kufiira ku ntebe kyekyokka so sinti ayinayo ekirala. So we need to wake up, comrades. Gwe muganda wange ddayo olabe vidiyo eno giyingiddeko leeti ddayo girabe weewe obudde ojja kusoma ojja kuyiga kubanga it is meant to guide us. Nteriyo mulwanyi avaayo n'akunyonnyola nti omanyi amale yange ninamu emmundu bwe ziti nina abasirikale bwe bati nina bwekiti obukugu bwa yebyo mubiwulira ebigenda mu maaso. Munnayuganda kimanye nti obuvunaanyizibwa buli mu ngalo zo
obuvunanyizibwa buli gy'oli, omulimu guno gugwo, omulimu guno gwange. Ffe tulina okweyamba, ffe tulina okwetaasa. Eggwanga lino tulina oddirwanirira ku lw'abaana baffe bafune we banaabeera. Bajjajjaffe baalwana, baakola ebisoboka n'ebitasoboka, baakola bingi wansi w'enjuba okulaba nga eggwanga lino litereera, okulaba nga Uganda eno ebaako obuweeri naye lwakuba ate abamu baabalyamu enkwe. Kyova olaba ensi yaffe kati yayonooneka. Kati tulina ate okusituka buto, okulwana buto tugitereeze ku lw'abaana baffe bafune we baliwangaalira. Mbaagala nnyo mwenna, Omukama Katonda nsaba bankuumire. Tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bwana bakkiriza Donald Mugereka. Batayi mweraba.